Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Mbalamusako yonna ekyemusinzira okubeera nga mutulaba mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo gye muwangalira kye mukola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala. Yenze Deni abatuusako ensonga z'essamasonga, tuli ku BTN Media Beyond the newsroom, ate we tusinzira okubeera nga tukuwaayo ekyo nno ekisinga. Kakati nno si birungi yadde akamu n'akeddagala ku mawulire agava mu nsonda ez'enjawulo. Omwogezi w'eggye ly'eggwanga amanyikiddwa nga Gen. Felix Kuraigye avuddeyo n'atalisti Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 n'abirina obikulu. Tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Mbalamusako yonna ekyemusinzira okubeera nga mutulaba mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo gye muwangalira kye mukola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala. Yenze Deni abatuusako ensonga z'essamasonga, tuli ku BTN Media Beyond the newsroom, ate we tusinzira okubeera nga tukuwaayo ekyo nno ekisinga. Kakati nno si birungi yadde akamu n'akeddagala ku mawulire agava mu nsonda ez'enjawulo. Omwogezi w'eggye ly'eggwanga amanyikiddwa nga Gen. Felix Kuraigye avuddeyo n'atalisti y'abo abagenda okubeera nga baddako okukwatibwa. Era mu ebyo byayogedde ategeezezza nti na buli eyalabikirako ku parade ya NUP wagenda maaso n'okubeera nga ate akwatibwa. Kakati nno David Lewis Lubongoya avuddeyo n'amwanukula n'amwogerera ebigambo bibadde bingi. Era okusinziira ku bigambo bya David Lewis Lubongoya, wano nno ataddeko n'obujulizi bwa video y'aba NRM nga bakoze parade nga bali mu kugenda maaso n'okola muchaka awo nno Lubongoya n'abaako byatugambye kitalo nnyo nnyini ddala. Omuvubuka abadde MC ku bivvulu ne ku mabaala ag'enjawulo mu bitundu by'Embale afumitiddwa abadde girlfriend we ebiso n'afiirawo mu kiro ekikesezza olunaku olwaleero. Kyannaku nnyo nnyini ddala, ate ebyo byongenda nabyo bikuwaako katini osobole okuba nga obimanya cause ensonga zetugenda mu ziri so crucial ate nga weetaaga okuba nga ozimanya. Awo wennyini njagala okusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekyagulu video soko gyempere like bw'ogiba like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ekubulisa ekinomo. Ate era mu ngeri y'emu njagala okubeera nga nkusaba nga gwe muloni gwe gusosola ba video zaffe obeere nga otwegattako mu butongole nga subscribing ku channel eno nno omumala okone wali eri mu kaduuka gye personalize okateeke mu all of notification ku mbuuzi zonna zetugenda maaso n'okuba nga tukuterayo bingi byengenda okuwa ate ne mu stories endala eziddako. Wabula njagala onzikirize tutandikire wano bambi ku muvubuka omuto embula kalevu agenze maaso n'okubeera nga afa mu bintu by'ekisirusiru. Omuvubuka ono amanyikiddwa nga MC Gavin ono yattiddwa girlfriend we. Kyannaku okusinziira ku balabi bagamba nti ono abadde ne girlfriend we ali known. Kaakati yasiibye ewuwe nga yeebaseemukko nga teyeewulira bulungi. Wabula ate nga ayinayokko omuwala omulala. Kati mbu yabadde n'omuwala omulala. Era bwe bamaliriza buli kimu omuwala oyo n'afuluma n'agira nga bw'omanyi nti oli bwamwanguya nti waliwo omulala anajja. Kati ono najja. Kati mbu aba afulumyemukko agenda n'omuwala akoma wajja atuula wabweru. Nti omuwala bwe yatudde wabweru mukazikiza nga alinda omuvubuka. Ng'omuneiba ababuuza lwaki ono atudde wano. Ng'amuga lwaki otudde wano mu nzikiza kiki ebeewo obudde nga bubi oba jjangu otuleke newange nga bw'omulinda kuba Gavin taliiwo. Mwana tu neiba agenze okuddamu okulira wuuwi nga omulenzi bamufumise ebiso era nga zembuyaga ezikunta. Ono ye Gavin. I want to talk to the mothers in the party tonight. Racho moyito mubikati olinga gamba banabo babi abulungi we yalina abokuwadde katazadde ko mufuda zadde kebali bamukwana bangi nagana abamusiya bangi nagana abamugoba bangi. Oyo Gavin bambi bwatyo wabadde akola badde MC mabaala ag'enjawulo mu bitundu by'Embale mu Mbale City. Era ono ye neighbor we eno ye story generating. Wandabye nga Gavin aduse bwati namugobera namufumita ekiso ekirala wali eri nayenza kusooka sitegede
ono ye neighbor wa Gavin bamuyita Munira. So ebyo bwe bityo bibadde story eyo jagenda maaso n'okuba ng'ogijje wantu ewalala wonna ekituufu kiri nti sina busobozi bugikuwa kuba tuli ku nsonga za ggwanga. Anyway kakati nno ebyo nga mbitadde ku mabbali tubasaasirako nnyo abafamire y'omulenzi ono Gavin because I normally tell my friends abali mu Limelights bannange twewala abawala mubeewale bakyali bange. Ndi muvubuka munnammwe manye essanyu eriri mu kubeera n'abawala naye mubeetooleko kuba kati abawala be balimu bano bw'atakutta akuwambisa bw'ataba takuwambisizza ayagala aleke nga career yonna agissa agimazeewo. So limit, have one girlfriend, beera naye ate mulekerawo osomba abawala baleeta ewammwe we musula. Kiri so terrible, kibi nnyo bannanga abavubuka. Anyway, Kuraigye avuddeyo n'ategeeza nti luno terunaggwa bagenda kukwata buli ali oba yali ku gundi ya Nope, ku parade ya Nope. Whoever participated in that illegal parade will be brought to court. Have you heard about it? I saw the statement. Exactly. And that's where these individuals have been picked. Why don't you just summon them? That is not for me to answer. I've told you. I am not going to answer what I have not done for what I have not done, Colonel. And for you insisting, that's indiscipline. Surely. I have told you. I would rather not even telling you. You know where these individuals are. We were very clear. I'm not coming to discuss those two individuals because they were arrested by police. I have no business discussing them. Which two individuals? The Waiswa and Bobi Young. Is it Bobi Giant, I mean? Bobi Giant? Yes. What about the others that had gone missing? The others have gone missing. Who? Please give names. Do you know about the case of Bobi Young? Musajja mukulu ono afuddeyo n'ategeeza nti bo bagenda kubeera nga bakwata buli eyali ku parade. Era mbu parade eno etwalibwanga okubeera ekintu ekya government oba eky'amagye nti bayeetaba mu bikolwa ebyefaananyiza okubeera eby'amagye ate nga si bannamagye bagenda twalibwa basobole okubeera nga bannyonnyola. Ne mukama waabwe avuddeyo Jerome Hose n'awandiika n'agamba buli amanyi nti yali ayambaddeko ku overall red n'ayambalako ku ballet n'agenda mu maaso n'okubeera nga akwata babeeta ziti walkie-talkie bino ebirediyo ebisimu by'ebirediyo wakugenda mu maaso n'okubeera nga akwatibwa. Ne kati bwe tuddanga ku red ballet yennyini kyekiri gazetted mu constitution ng'ekyamagye ebintu ebiri gazetted yenkofiira yonna ey'amagye ng'erina rebel y'amagye ne department mwegwa oba ya police biri gazetted. Not that any ballet inti y'amagye, never. Kuba n'abasikawutu singa mwazibajjako dda, ababandi singa nabo mwazibajjako dda. Bino gino emidaali gino gye bakozesa ne bano bagundi bani biki bano aba Rotary bano abakumba abagundi nabo bennyini bazikozesa n'abaana ba bandi bazikozesa. Lwaki temubakwatanga? Kati wano nno David Lewis Lubongoya waaviriddeyo n'atuteera ka video ka BNRM. Video eno eraga butereevu abantu bano nga nabo bali mu kukola mukyaka wabula mukyaka gwe bakoze yoono labayo weerabireko. Kati gw'okakasa otya omuntu nti bano abali mu yera ab'NRM kye baakola kyali tekimenya mateeka era kituufu nnyo kubanga tebabakwatanga. Then gwe nojja n'ogamba nti aba NUP kiri kye baakola okuparadinga ne bakola mukyaka nti bamenya amateeka bakola ebikolwa oba exercising ebintu by'amagye. This is what we call double standards, unfairness.
byonna bino mubikola. There is what we call instilling fear. You're doing all this to instill fear in people such that by the election period or time bajja babonna batya nga bw'ogamba nti omuntu akuume bokisi y'akalulu takyalina any chance to do so. Kakati David Lewis Lubongoya avuddeyo mu kuvaayo kwa Lubongoya agambye bw'ati, njagala nkuwe video, njagala nkuwe ebigambo bya Lubongoya byakozesezza. Ngenda bisoma mu Lungereza mangu tusobole bitegera kozi biwanvu. Agambye nti those who say that the current wave of abductions and arrests of NUP supporters is a result of the February parade are either visitors to Uganda or they are simply devoid of critical thinking. Here are some questions. Onagamba inti abo bonna abagamba nti kiwamba bantu n'okusiba abantu ba NUP ekiriwo mu ensangi zino nti ekiva ku parade gye bakola mu mwezi ogwokubiri, agamba nti kyandibanga oli mugenyi bugenyi mu ggwanga Uganda oba oli awo nga gwe munnange tokyalina endowooza oba munda muggwe nga tokyalina kufumiitiriza kwa njawulo nga baakukugaana. Era agamba bw'ati tulina ebibuuzo bino bye twebuuza nga bannayuganda. We have seen NRM supporters and the apologists on several occasions conducting parades and drills. At times they go as far as using weapons and putting on military fatigues during those drills. When are they being picked up? Ekibuzo ekisooka nti tulabyeko abawagizi b'ekibiina kya NRM nga bagenda maaso n'okubeera nga bakola parades zezimu ne drills, era ne bagenda maaso n'okubeera nga mwanatu ate abamu bo bakozesa ne ku byokulwanyisa babawane ku mundu, nga n'abalala bagenda maaso n'okubeera nga babambaza oba nga babawa n'ebintu bya military byennyini. Nti ddi lwe twali tulabye nga bakwatibwa? Ekyo kibuuzo namba emu, ndowooza Kuraigye yajjo kyanukula. Ekibuuzo ekyokubiri, what amounts to an illegal parade? What is the difference between a parade conducted by scouts, stroke guides, schools, churches, abasirikale ba Papa, yes, abasirikale ba Papa, etc., and one conducted by members of the legitimate political party dressed in their party uniforms? Agamba nti wowe mwawulira obantu abagenze maaso n'okubeera nga bakola parade ng'okugeza ng'aba scout oba bano ba guide mubamanyi bulungi, amasomero, amakanisa, nga bw'olaba abasirikale ba Papa, wowe mubawulira kwabo ab'ekibiina ky'ebyobufuzi abambadde ne uniform zaabwe ezibawula nti kino kibiina ky'ebyobufuzi wabula nga bakoze parade yaabwe. If an alleged offense was kibanga emisango egibateekebwako gyegyo emituufu, lwaki basuspects temubasamoninga? Lwaki temubawandike ne mubategeeza nti guno ne guno mwazi omusango guno ne guno mwetwagibwa ku poliisi wano obutasukka ng'ennaku z'omwezi bweziti? Okusinziira ng'amateeka bwe galagira. N'agamba, why are these well-laid, abducted, tortured and held incommunicado? Lwaki bano be mubuuzaawo mubatulugunya, lwaki bo bano mubakwata ne mubabuuzaawo ne mubatulugunya ne mugenda maaso n'okubeera nga mubateeka mu nkomyo? Era n'agamba, also, if an offense was allegedly committed in February and these comrades have been available every day, why is the regime picking them up now?
that we are getting close to an election. Moreover, some of the people being picked up were never present at the gathering. Agamba nti lwaki bagenda maaso n'okubeera nga abantu bano bakwatibwa mu kadde kano nga babaddewo okuva parade lwe yabayo mwezi gwokubiri, lwaki mubakwata nga tugenda mu biseera bya campaign, mu biseera bya kalulu? N'agamba nti kyannaku kyokka ng'ate tulina mu kaseera nga n'abamu ku abo abakwatiddwa tebaaliwo ku parade eyo. Ekyokuna, between 2019 and 2021, Masakati ga 2019 ne 2021, before and after the last election, the regime abducted more than 4,000 NOP supporters. Government eno yawamba abantu ba NOP abawagizi ba kibiina kya National Unity Platform abasukka mu 4,000. Some were maimed while others were killed. Abamu mwattu bakwatibwa ne babasiba, abalala ku bo battibwa. 18 bo bakyabuze. 18 are still missing. Had they participated in the parade? Baali nabo babadde mu parade? Kibuuzo. That time, the excuse was red berets, which did not violate any law. Mukaseera ako bayekwasa red beret eyali tegenda maaso na kubeera ng'ekontana na tteeka yadde erimu. That time, okay, now they are trying to create another excuse. Kati essaawa eno bagezaako okubeera nga batondawo excuse endala egamba etya. Even after the election, many more have been abducted and arrested over funny reasons, including Edemutwe and team who allegedly stole a jumper and were charged with aggravated robbery. Nti abamu ku abo bakwatiddwa ne mu bintu eby'ekisiru nga bw'olaba Edemutwe bwe bavunaanibwa omusango mbu aggravated robbery mbu babba jumper, ebintu ebitalina makulu. Therefore, anyone can see that this is nothing short of the continuing persecution of the regime's political opponents. So, ebyo nno bye bigambo bya David Lewis Lubongoya ayanukudde musajja mukulu Felix Kuraigye abadde atugamba nti abino ebyabannuupu bye bakola bazza omusango ogwa naggomola okubeera ku parade. N'atujjukiza nti kuva mu 2019 ku 2021 bakwata abawagizi ba NUP abawererako ddala 4,018 na guno gwaka tebamanyangako wa we bali okuli n'ekibalama Moses. Abamu ku abo n'agamba bo battibwa, ng'agamba nti kati essaawa y'olunaku olwaleero bwe bakwatibwa babagamba nga red beret yali temenya mateeka gonna kubanga n'etteeka lye bagala digazetinga bakamala obbiteekawo wano eno bill yafuluma juzi kwe babawera miliyoni emu buli mubaka. Then bw'oba oyina omubaka wo nga yalya miliyoni ez'ekikumi bw'aba weewo osaana n'omusanga n'omubengolo okumannyo ku lw'ebyo bye bakola. Kakati njagala owuliriza ebigambo bino bya nnamba emu, wuliriza. Parade siwe bwali obuzibu baleme balimba naye baali baanonya demand siwe bakwatira abaana bano kubanga bo balina ekirowoozo ekigamba nti abaana bano be bakola Bobi Wine era kyova olaba baasooka kukwata bamulinaanye ontegedde mu kukwata mu tageti bagamba kati abali awo abamaanyi be baliwa era ne babatera ku list bambiga baabwe abababawa. Tulina Edimutwe, tulinawo Akiriwo Kivumbi, tulinawo Gaddafi, tulina waliwo omwana omulala awo bamuyita, tulinawo Smart, tulina ne huyo Bobby Giant, awo basooka bawa. Kati kyebaagala basooka dda kikola kubali abaana be batwaziikedde e Masaka ne baliita nga basooka ne babatta abaliwo bafune entiisa. Kati babakwata batwala. Abaliwo bakole ki?
bati mugambe nga bakwatidde olaba kwata oli mutwe mbwe abaliwo bafuna akatengo kati ngenda kuli ekintu kimu olwaleero mukwata abantu bano bonna nga bagenda abakuŋŋaanya balina tajeti y'okukwata Bobi Wine nga kalulu tekanatuuka ekyo bakirina birowoozo kati nze nkubuulira mazima olwokuba bakola ebikolwa ebyobulagajjavu ennyo tebabala ne outcomes eziyinza okivaamu ebigambo ebyo bya nnamba emu bw'owuliriza ebigambo bya nnamba emu n'obirereetinga ku ngeri David Lubongoya bw'awandiise olabira ddala nga it is the same story era osobola ogamba nti ekyo kyayogerako kyekituufu ne wabula ebikolwa bineeno bye mukola abaganda balina olugero okalya dda kadda dda kankwongera Felix ono Kuraigye wano katini mukuwe olira. He hasn't even appeared in court? Yes, but that is after, before he had been Excuse missing. me. You see, once somebody has already been established where he is, why does it become a subject of discussion again? Doesn't it worry you that people go missing and then They are even not after they are not missing. even after they appear in court, They are not missing, no. that their relatives, their lawyers, their doctors are unable to establish in the first 2, 3, 4, 5 days before they appear in court? Canary, could I remind you, once somebody has been arraigned in a civil court, it's done by the police of Uganda or Uganda Police Force, not the UPDF. And so you can't make me Director of Information in Defense to discuss people that have been arraigned in court by the police force. You don't think disappearances or abductions are a thing in Uganda? There are today? no abductions that are done by the state. The state arrests doesn't abduct. But the state arrests but does not abduct. Yesterday olunaku lw'eggulo nabasomesezza difference eri wakati wa arrest ne abduction. Arrest ebeerako summons, but abduction bakugwira abruptly ne bakutwala gye bakutute ewatategerekese. Bye bikolwa ebikolebwa ensangi zino. Ono agamba nti baba batwaliddwa mu kooti tobambuuza nga nze omwogezi w'amagye bye bikolebwa police. Then why is the army engaging into police affairs? Police yayina rights ez'okukwata omuntu okumusiba n'okumukwata okumunona mu maka ge. Then why are you engaging army in that? Awo Uganda weetuuse. So banywanyi mwekuume nembagaliza ekyo ekisinga mwana wa maama. Obulamu kyekikulu. Nabali munda twongere obubateramu essaala. Inshallah obulamu ate butambula ate tubagalize n'okuvaayo. Munzikirize mbateere wano ate tusinkane mu mboozi endala mpitirivu zenkyaleeta. Nze Deni tuli ku BTN Media Beyond the Newsroom. Tugoberereko ku mikutu emirala gyonna Beyond the Newsroom Facebook page eri ate abalala mujja tunoonyaako ku mikutu gyonna Instagram ne walala tubaayo. Ate Deni exclusive YouTube channel wansi mu comment section nkuteereddewo link chikone muko ekutwale o subscribing. Muzikirize mbatere wano tusinkane n'ebirala bingi nkuleetere bani abatwaliddwa mu kooti wetwogerera kaakano. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.